Program takenya feno ekutisibwa kwa kitongole ki Buganda Land Board kitongole kya Kabaka ekivunanyizibwa ku nsonga z'ettaka ly'obwa Kabaka weewaawo kati balina empeereza ate gye basobola okuyamba kasiteba nga yeekuusa ku ttaka ne bw'oba toli ku ttaka lya Bwakabaka nabwe kityo batuukirire ku matabi gaabwe gonna okusobola okuyamba ku nsonga eno. Ssaabasajja yatulagira okusomesa abantu be ensonga z'ettaka era tuyita mu programu eno buli Lwakutaano ne tuba nga tusomesa abantu ba Ssaabasajja. Nze Morris Mukiibi omugave. Olunaku lwaleero twagadde okutegeeza nti enteekateeka ez'okwongera okubangula abaami ba Ssaabasajja ku mirimu gyabwe n'enkola ey'emirimu wano mu Bwakabaka bwa Buganda yeeyongedde mu maaso era byebimu ku biragiro Ssaabasajja byatuwa abantu okuba nti batambulira mu kumanya. Era Katikkiro wa Buganda yasinkanye abaami ab'amagombolola bano nno nga yabasinkanye wali ku Muganzi Wazza n'ayongera okubalambika ku nkola ey'emirimu okwo nga kossa ate n'enkolagana yaabwe n'ekitongole ekya Buganda Land Board. Olw'ensonga nti nakutegeeza gye buvuddeko nti mu nkola ey'emirimu ey'abaami bano aba Ssaabasajja ab'amagombolola bannaffe bali wansi abatongole ku byalo abaami ab'emiruka paka ku mwami ow'essaza nti enteekateeka eriwo y'okuba nti bakolagana butereevu n'ebitongole ebirala by'Obwakabaka nga ekitongole ekya Buganda Land Board naddala ku nsonga ezekuusa ku ttaka naye nga ate emirimu egy'ekikugu ku ttaka abakozi aba Buganda Land Board egyo be bagikola weewaawo wabawo enkolagana wakati waabwe ate n'abaami ba Ssaabasajja. Njaga tufune ku ddoboozi lya Katikkiro ng'ayogera ku nsonga eno ey'enkolagana wakati w'ekitongole kya Buganda Land Board ate n'abaami ba Ssaabasajja. Singa aba Buganda Land Board tebakola bulungi leka kutuuza nkiiko gw'ate omwami oliko basesebbule. Obuzibu bubaayo bulijjo naye waliwo amakubo mw'otuusa okwemulugunya gye kulina okutuuka. Owa Buganda Land Board aweereza Kabaka naawe oweereza Kabaka ate gwe obasibyeko olukongoolo emirimu banaagikola batya oba bannamulondo. Era amabaluwa ngafuna mumpa amabaluwa ne Namulondo ekyo bwe kirina okuba wano Namulondo tiyakoze bweti baluwa ne ziyita mu mitendera naye bwe tugenda ne tulwa bagamba Abaganda olaba agabwa ageerwanyalwanya nga gagala kulya nnyinigo oli alina ebibwa biri awo bingi nebirwana gwe bizzaako ye mukama waabyo kuluma. Abaganda be bagamba bw'abaawo ekitazze bulungi tutuule oba mu gombololayo oba ew'omwami akutwala waggulu waliwo emitendera kasita abantu batulaba nga twerumaaluma ate muba mulina okumanya naffe eno waggulu tubimanya neera nange mba njagala kukolera mu mitendera ekintu bwe kifa emakindye ate kati bwe naabuuka omwami oli n'engenda eri ku miruka nga tamanyi kijja kuleetawo obuzibu. Awo nno twewale okwerumaaluma n'okwemulugunyiza mu kkubo munyweze omukwano mu buweereza nga mutandika n'abo ababali okumpi. Ekintu ekisinga obulungi bwekola naye munno nga mukwano gwo kwegamba ne bw'oba omukubira akasimu tokaluubirirwa. Bw'okolagana n'omuntu nga si mukwano gwo otya oba mukubira essimu oba yakedde ali ati oyo. Tunyweze omukwano mu nkola y'emirimu. Omukwano tugusaasaanye mu Buganda emirimu gijja kuba nga janguwa nnyo. Mwesigaŋŋana temutemagana nteega. Waliwo abaami be mmanyi tebeesiga be bakola nabo oli fayira atambula nayo mu nkwawa alina enkwawa buli kantu konna ne bwagenda mu kereziya akakapu kagenda nako si kulwanga bakola nabo bakagwako byonna mbimanya. Oli alina akakapu buli ekifa mu ggombola kiri mu kakapu ako bw'aba ajja ebulanga akakapu ajja nako. Bannaayi omulala yali mulwadde n'awulira nti tujja ffe ab'Emmengo tujja okukyala mu kitundu kye n'afubutuka emisinde
kubanga bano abamwetolodde bayinza okumanya ebiri mu kakapu ke. Lwaki okolagana n'abantu nga tobeesiga? Bino ebintu bya Kabaka oba okweka byaki? Nze bwe ngenda mu kuwummula gwendekawo buli kimu nkimulekera. Buli kimu bw'akola ensobi nga tugitereeza, abaffe ensobi gy'akoze egenda kuleeta eggulu litugwire. Ensobi ki etasobola kugololwa? Bw'akola ensobi nga tutuula nga tugitereeza. Bw'akola obulungi era abaakuyambye. Kati nze nkomawo emirimu gyonna gibadde gitambula era nga Nampala bw'abeera nga nkaaga awo. Enkola eyo nnungi omuntu oba omwesiga. Kabaka yagenda okukulonda teyamala kwebaako gw'alaba ne yeekengera. Yasinziira ku bisaanyizo ebyamutegeezebwa. Era Kabaka bw'ali baagala okukuwummuza ajja gamba nti oba oweereza oba kiki. Si lw'ebyo byakuba nti nno waaliwo yali akusekeeterera oba akubbako ebintu byo atutta akakapu kateeka awo abantu bonna bamanye ekirimu. Okwesigaŋŋana kintu kikulu nnyo. Emirundi egisinga bwe weesiga omuntu kikuyamba. Weewaawo oyinza okwesiga omuntu atalina bwesigwa. Kubanga oyinza okwesiga abantu ate nabo ne bakulimba. Mu bukulembeze kibeerayo. Naye bw'okyetegereza eyeesize baali nabo yaakira. Era yayanguyirwa emirimu. Twesiimye nnyo. Wali weesiimyeko nga teweekubagiza? Ani yali yeesiimye nga yeekubagiza? Twesiimye nnyo. Nedda. N'akaseko mu kaseko n'abantu mu bagamba Buganda y'omulembe teri byakwekubagiza. Ebizibu twaŋŋanga bya nnange. Ebizibu tutomera bitomere. Byo twabadde mu Bulange ne ŋŋamba ababaddewo nti tuli nsinjo. Ensinjo ky'ekyuma ekitema ebyuma. Ku mulembe guno omutemi oba tuli kangalaasi. Ekyuma ekitono omuliro. Tetusobola kuyimba kitibwa kya Buganda nga twesiimye nnyo nga ffenna tulya. Abantu bonna mu bagambe bayimbe ekitibwa kya Buganda n'essanyu. Baseekeko si kukerebera. Lwaki bakerebera? N'ekirala ekitumi kye tuyimba nti n'ayimba ntya ne sitenda. Kabaka tetwesiiga mwesiige. Tumwesiga. Ndoza bagiyita dead beat. Abamanyi ebya music. Dead beat. Bw'otuuka awo nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asalira fugo Buganda bwonna naffe nga tumwesiga. So si wali nga tumwesiga yafuuse Samola. Mungenze Ssaabasajja wangaali. Nkwebaza okyali ku BBS Telefayina eyaffe. COVID bwe yajja nga tuli mu mwaka ogwa 2020 yatataganya emirimu era ebitongole bingi ebibadde tebikola mu bujjuvu nga bikolera essaawa ntono ate oba oli awo nga n'okuba nti abantu be basobola okuweereza nabo batono. Naye ku mulundi guno twagala okutegeeza nti ekitongole ki Buganda Land Board kyayongedde imu ku ssaawa kati okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 11 osobola okufuna obuweereza ku matabi gonna ne ku service centers ez'enjawulo. Mu nteekateeka egenda mu maaso kati naddala okwongera okubangula abantu ku nsonga y'ebbaluwa entongole tufunyeemu ku mboozi ey'akafubo ne mwami Kizito Gambo B ono nno nga y'omu ku basomesa mu kitongole kino ekya Buganda Land Board era ng'asomesa ku nsonga z'ettaka mu nteekateeka ez'enjawulo. Njagala tumufune Gambo B ng'ayogera ku bbaluwa entongole. Abantu ba Kabaka mbalamusizza nnyo nembebaza okulaba ddala BBS Telefayina eyaffe alina okujjumbira programs Obwakabaka ze bubategeeza. Twebaza nnyo BBS Telefayina okufiisa akadde nejja netusomesa abantu ensonga ez'enjawulo. Erinnya nze Kizito Moses Gambo B fudde mu kitongole kya Buganda Land Board mu kiwayi ekikunga n'okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tubasaasira bizibu emutuukako twebaza ebirungi bye mubikiseemu twongera okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge ate era tumusabira ti emikolo gigenda okubeera mu Lubiri ku lunaku olwa Sande giggwe bulungi ate nga
ali mu mbeera nnungi. Twakubiriza mugende ku mikutu naddala BBS Terefayina bisobole okugoberera emikolo egyo okulaba nti tuzzaamu amaanyi abaana baffe n'abantu baffe nga tuli ku TV eyaffe eya Terefayina. Buganda Land Board ekola emirimu gyayo, Ssaabasajja gye yagikwasa, era tubategeeza nti Buganda Land Board eri mu mateeka agafuga eggwanga lino. Olwekyo waba olina yeemulugunya nga olina ensonga yonna yonna gyangu ku matabi gaffe. Amatabi gaffe gaddamu okukola bulungi kinnawadda, era tukola essaawa okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 11. Tusobola okukwata obuweereza bw'abantu bonna bonna abazze, era twongera obbajjukiza nti jangu ne kamasiki ne jangu ofuna obuweereza omuli okupunta, omuli okuwandiisa ekibanja, omuli okuteekerateekera ettaka, omuli okusomesa, ensonga zonna ez'ekikugu ezikwata ku ttaka lya Kabaka tuzirina. Twongera obbajjukiza nti n'ettaka ery'obwannannyini tusobola tutuusaayo obuweereza singa omuntu aba ataddemu okusaba kwe tukutuusaako obukugu bonna obwetaagisa. Tubategeeza nti gavumenti yaggulawo, kitegeeza oba gavumenti yaggulawo ku mateeka g'ekisawo, empeereza zaffe nga bwe tubategeeza zaddamu obujjuvu nga matabi gaffe gonna tukubiriza abantu ba Kabaka mugende mukozesa amatabi ago nga bwe twabategeeza buli ssaza tulinamu ettabi kujjako ebisaza nga Sese, Buvuma, Buluuli, Bugerere ne Kabula ne Gomba, Butambala, eyo tulinamu bu service centers naddala ku magombolola gaffe okulaba nti abantu baffe bafuna empeereza ennungi. Twazeemu obujjuvu naye ku luno tuzze okunnyonnyola oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu bangi babbiddwako ebibanja byabwe olw'empapula enfu. Ssaabasajja yasiima n'aleeta ebbaluwa gye tuyita ebbaluwa entongole oba ebbaluwa ewanyisa obwannannyini. Eno nno nga y'endagaano ey'omulembe omutebi ku buli muntu yenna ali ku ttaka lya Kabaka. Tusuubira ojja kuba ebbaluwa eno ne bw'ogenda mu bannamateeka n'oleeta ebbaluwa ez'abannamateeka oteekwa okujjuza ebbaluwa eno. Lwaki tugikuliriza? Nti y'endagaano ejjayo ekinyusi eky'obuguzi obutuufu. Abantu bangi nnyo babadde bajja n'endagaano nga bajja kudda akapapula ka exercise book n'atuula wansi wa vakedo n'awandiika endagaano, naye ng'ebigambo ebiri mu ndagaano tebituukana na kibanja ky'alina. Ekyokubiri batuleeta abajulizi ng'ate oluusi ba mu nnyumba zaffe, oli n'akwata mutabani we ne mukyala we ne basita emikono ku ndagaano ate nga enkima tesala gwa kibira singa wabaawo enkaayana zonna. Lwekyo Ssaabasajja yatunulira ensonga nnyingi n'anga tuleete ebbaluwa entongole. Eno ebbaluwa entongole egula ssente entono, siringisi emitwalo 10 gyokka gikuwa endagaano enzijuvu ejjayo ekinyusi ekikwata ku kibanja kyo. Nga bwe njogedde ku ndagaano, nina omwami omu yaliwo emawokota eyo ng'ali ku ttaka lya Kabaka n'aguza munne ekibanja. Mu ndagaano baateekamu nti Musoke aguzizza Mukasa ettaka wano emawokota, ng'endagaano tetegeerekeka. Oli aguze ekibanja n'ebigambo ebirimu biraga nti aguzizza ttaka. Baasibira mu kkooti, eyatunda n'avunaanibwa okutunda empewo. Yamuguza kibanja ate mu ndagaano n'assaamu ttaka. Oli abanja ettaka ekyapa tewali. Lwekyo kye tuba twasalawo tukozese endagaano eno ng'ejjuza ebyo byonna. Emigaso gyayo emikulu. Ekisooka ngambye nti ejjayo ekinyusi ekituufu ekirina okubeera ku ndagaano. Ekyokubiri, endagaano eno ziba kopi 2. Kopi zino 2, emu eweebwa oyo omuntu aguze, ey'okubiri n'egenda ku fayiro ye nti singa wabaawo obuzibu bwonna oba oli abuliddwa endagaano ye alina gy'addukira. Kibategeeza bulijjo nti obukumpanya bweyongedde naye ebiwandiiko ly'eddagala ly'obukumpanya. Bannange tekibadde kibi nga tukuumira ebibanja ku buntu bulamu, naye obuntu bulamu bulina ensonyi. Singa bulengera ku bukumpanya buddukawo, awo no bwino nga yalina okukola. Endagaano eno gye tusigaza kopi ne nannyini ttaka gy'agenda nayo eriko serial namba zifaanagana. Ekyo nno twakikola nti waliwo ababadde beesomye batulule endagaano eno oba ebbaluwa entongole bagende bagijingirire. Oli ajje yeesooka ekibanja kya munne, tujja kujjayo gy'oleese, tujje ne kweri ku fayiro tukebere ddala endagaano eno serial namba zikwatagana. Lwaki bannange mwe bakyala kimpadde tubalabula temwetantala. Abantu bangi
babadde bajingirira endagaano zammwe zimukola eyo. Nyina omusajja omu namusanga ng'agitadde mu kibanyi egendeko omunyale agambe nti nettaka naligula dda mu myaka gy'enkaaga olupapula nyumba lugendako omukka lubanga olukadde nnyo. N'olwekyo okwewala ebyo byonna kwe kuleeta endagaano eno. Tubakubiriza tukozese endagaano eno, tugikozese mu butuufu. Katikkiro ennaku zino atukubiriza okwekulaakulanya naddala nga tusimba emmwanyi n'ebirime ebirala. Kibi nnyo okukulaakulanya ekitundu kyo n'ossaako ebintu ebigundiivu nga tolina kiwandiiko kiva nannyini ttaka. Basibe abeera si endagaano eno tebeerabidde. Waliwo akawo ekitundu bwe tugambira aguze n'atunze ababaddewo nsuubira se oli wa ddembe okujja ku babaddewo, naye emikono emikulu egiri ku ndagaano eno gw'omutongole n'ow'omuluka wa Ssaabasajja Kabaka. Nammwe abaami ba Kabaka jo juuzi Katikkiro asinkanye ab'amagombolola n'abategeeza emirimu gyabwe tebalina okukwasizaako Buganda Land Board. Tubakubiriza gye gino emirimu gye mulina otukwasizaako nga muyamba abantu ba Kabaka okukakasa nti oyo atunze tatunze empewo, kyatunze kyekituufu n'olyoka ossaako omukono. N'ekyo tekokola ensobi n'ossa omukono ku kiwandiiko nga kino nga tomaze kwetegereza butuufu bwakyo nti ddala atunda kituufu. Bitundu ki ebitakkirizibwa kufuna baluwa eno? Ekisooka singa obeera mu road reserve, singa obeera ku mbuga ya Kabaka mu Bwenyi, singa obeera mu Masiro, singa obeera ku nnyanja ya Kabaka, singa obeera mu lutobazi olwagazeetingibwa gavumenti, singa obeera mu kifo ekitakkirizibwa kusengebwamu ng'olinga mu Masiro, tokkirizibwa kufuna baluwa eno. Era nawe omwami wa Kabaka tubakubiriza temutera mikono ku bantu bali mu bitundu bitakkirizibwa kusengamu. N'olwekyo tugenda kutandika n'ettabi lyaffe erya Kibuga. Ettabi lyaffe erya Kibuga lisangibwa ku Muganzirwazza. Awo nno abantu ba Kampala n'emiriraano we mugenda twabategeeza dda titotawana kujja ku masengere okujjako ng'oyitiddwayo nga waliwo ekikwetaagisizaayo. Mwenna abantu abali mu kibuga mu miruka gye ngenda okwogera wano mulina kugenda ku Muganzirwazza okufuna obuweereza bwa Buganda Land Board. Nyongera bajjukiza nti Buganda Land Board amatabi gonna gaggulwawo mu butongole era gakola okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 11, okuva ku ssaawa ku bbalaza okutuuka olwokutaano, mpozi ne ku wiikendi bwe wabawo ekyetaagisizza. Katutandike ne Kampala Central. Emiruka gino omuluka gw'Emmengo guli mu ettaka lya Kabaka. Ng'oyagedde okufunamu ekibanja oba oggula buuzo yakuguza nti oyine wafunye ebbaluwa entongole okuva mu Buganda Land Board. Omuluka gw'e Bukesa bw'oba ogenda kugulayo sooka omubuuza agenda okuguza. Omuluka gwa Kisenyi 1, Kisenyi 2, Kisenyi 3, Katwe 1 muyina kugenda ku Muganzirwazza agenda okuguza ayina okuba nga ayina ebbaluwa entongole. Kuba egyo emiruka mulimu ettaka lya Kabaka, mulimu Katwe 2, mulimu Kibuye 1, Kibuye 2, Salama Road, Salama najjo mulimu ettaka lya Kabaka. Tugenda Ebuziga. Bwe tugenda Ebuziga ne tugenda Erukuli, ne tugenda Makindye 1, ne tugenda Makindye 2. Abo bonna bonna muddukira ku Muganzirwazza singa wabayo ensonga enekwata ku ttaka. Naye ng'era olina okukakasa nti akuguza ng'oli mu kitundu ekyo bwe liba ttaka lya Kabaka akulaze ku bbaluwa entongole. Era naawe n'obuuza abaami ba Kabaka ti ddala eno y'entuufu n'olyoka ossaayo nsimbi. Kabaka tayagala bantu be bafiirwe ensimbi zaabwe olw'ebiwandiiko ebifu bye bafuna. Nabategeeza dda nti owa LCA tekimutwalira budde okoona sitampu ku buli ndagaano ejja ye naafuna 10% we nanga kaligweramu eyo. Era n'abagenda oba ogenda okwewola ensimbi tekyali akwata ndagaano ya lupapula. Kuba yajja kubuuza ebbaluwa entongole ojje mu Buganda Land Board tukuwandiikira ebbaluwa ogenda ofune rupiiya. Tugenda mu muluka gw'e Luzira, omuluka gw'e Namirembe, omuluka gwa Naakulabye, omuluka gw'e Kasubi, egyo na gigenda ku Muganzirwazza mu ttabi lyaffe erya Kibuga. Ne tugenda e Kasubi, ne tugenda e Makerere, ne tugenda e Lubya, Lungujja, Lubaga, Mutundwe, abo bonna mugenda ku Muganzirwazza awali ettabi lyaffe erya Kibuga etwala ebitundu ebyo byonna bye nsomye ne bye ngenda okusomera. Bwe tugenda e Kasubi, ne tugenda Makerere, tugenda e Lubya, tugenda e Lungujja, tugenda e Lubaga ne Mutundwe, abo bonna bali ku ttaka lya bagenda ku Muganzirwazza awali ettabi lya Buganda Land Board etwala ekitundu ekyo. Mwabe Mutundwe, ab'e Kabowa,
ab'e Nateete, Ndeeba, Busega mwenna mugenda ku Muganzirwazza ku lw'ensonga y'ebbaluwa eno ewanyisa obwannannyini. Mulago 2, Mulago 3, Mutundwe, Wampeewo, Gayaaza, Bulamu, Nangabo, Masooli mugenda abo nno mugenda Kasangati, ab'e Wampeewo, ab'e Gayaaza, ab'e Bulamu, Nangabo ne Masooli mugende Kasangati ku ssaza tulinawo service center ekola ku nsonga z'ettaka eyo ewammwe. Ekatadde, Ewattuba, Kiteezi, Magije, Busukuma abo bonna era tugenda ku ssaza awo e Kasangati tulinawo service center. Bwe tugenda e Nabbiigo, ne tugenda e Buddo, ne tugenda e Kyengera, Kasenge abo bagenda ku Muganzirwazza. Bwe tugenda e Kasenge ne tugenda e Kitemu, Nsangi, Nanziga, Katereke, Maya, Sisa Mumyuka, Nakawuka Nsagu, ne tugenda e Gogolo, ne tugenda e Kitende, eyo yonna mugenda ku Muganzirwazza. Bwe tugenda e Kitende, ne tugenda e Wamala, ne tugenda e Sisa, ne tugenda e Kasanje, ne tugenda e Sokolo, ne Bulamu tugenda ku Muganzirwazza okufuna obuweereza. Lwaki tusomye ebitundu ebyo? Abantu bangi mbadde mujja mutubuuza ti faabe eno tugwawa era ani yeetaaga okufuna ebbaluwa entongole. Nyongera okukkaatiriza ti ebbaluwa eno egula nseko siringisi emitwalo 10. Kuba mu pulaani looya singa ogenza okukolera endagaano ng'olina ky'ogula akuggyako nsimbi ki? Oba bw'otasasula mitwalo 10 osobola kufiirwa ki? Endagaano ezisinga nga nabategeezezza nfu. Twagenda mu kuwandiisa okw'ekikungo abantu ne bajja endagaano nga zikwasa ekisa. Ng'oli awandiise ti nze Mayanja ow'Ekatadde nguziza mukasa ekibanja kyange, simubanja waddembe okutandika okukikozesa. Endagaano ng'eweddeyo asasudde zonna. Tekuliiko bunene bwa kibanja, tekuliiko wawe kiyitira, tekuliiko nsonda zaakyo n'ebirigiro ebirala ng'ebyo tekiriiko gye kyava. Ebbaluwa eno eraga tekibanja kyava mugundi ne kiddamu ono. Era nga bw'ogenda ku kyapa, ekyapa kiraga omuntu by'ekyavudde n'eddirwe kyavaayo. Naye ebbaluwa eno ekigirayo ddala. Ebbaluwa eno tugenda gikkaatiriza nnyo kubanga abantu bangi bafiiriddwa ebibanja byabwe olw'endagaano enfu. Mbakubiriza tujjumbire ebbaluwa eno. Tubeebaza okujjumbira enteekateeka za Buganda Land Board, tubaagaliza okutuula ntende nga twongera obbajjukiza ti Buganda Land Board eriwo mu mateeka, aboogera ebirala ebyo byabwe. Nsigale ndi Kizito Moses Gambo B, Ssaabasajja Kabaka Wangaale.